Sonamawuli agataliiko nfufu tugatandise n'abatuuze ku byalo 9 mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti y'e Mubende bazinagunteese oluvannyuma lwa gavumenti okubataasa kuba NFA okusengulwa ku bibanja byabwe. Gavumenti ewadde ekiragiro ekiyimiriza NFA okusengula abatuuze ku byalo 9 mu disitulikiti y'e Mubende nga bano bali mu ggombolola y'Ekibalinga. Abataka okuli John Bilibono emyaka 8 Kaggwa Enrico emyaka 10 batubuulidde nti ekibira NFA kyebagobako bo bennyini bye bakisimba mu mwaka gwa 1932. Nkulidde kuno abaana bonna bakulidde kuno kati nze nalagawo emyaka kiwerako 10 era ekirinange kinsaba mati sina gingenda. NFA bwe yajja okwerula empenda nesuka weeyina okukoma neyingira ate mu bibanja by'abantu. Tuzze tulwana n'ababbi nga babba amataka naye nga n'ekibira kyennyini bakibba. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi yabuulidde abatuuze abakubaganizibwa ekiragiro kya gavumenti olwo emitima ne gibaka. Gavumenti ejja kuweereza ttiimu ekole evaluation ebalirire obungi bw'ettaka emanye ssente ezijja mu ttaka eryo eribagulire. Ayogedde ne ku bantu 28 abakwatibwa ku ttaka ly'e Kambuye okwali ne bakansala 2 okuli Grace Nantubiro ne Naddi Mugwabya bamaze emyaka 3 mu kkomera nga tebawozesebwa. Tewali muntu ayinza kukulaakulanya kitundu kye ng'alowooza enkeera bagenda mugoba. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate Engineer Patrick Amuriat atandise okunoonya akalulu mu bitundu ebya Karamoja ng'ono asuubizza okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga n'okusingira ddala mu kitongole kya poliisi. Okunoonya akalulu e Karamoja, Patrick Oboya Amuriat ow'FDC akutandikidde mu disitulikiti y'e Nabiratuk n'oluvannyuma ne yeeyongerayo e Nakapiripiriti ne Yamudat. Poliisi temuganyizza kuba nkungaana ezitali mu mateeka ng'erukira mu Nabiratuk poliisi egadde ekkubo lyabadde alina okukozesa nga n'amawala gabadde gazibiddwa. Bamulagidde agenda akozesa ekkubo eddala kyokka naye yasanzeeyo nga abasirikale bamutaayiza dda n'awulira obusungu n'addayo gye yatandikidde era ebiwato kyakoze kwe kubita abasirikale n'atandika okuyega bo. You don't want to listen, that's up to you. I am glad that you have heard what I have said. Go back home and think about this. Akubye olukungaana ku kisaawe ky'e Boma Grounds Nakapiripiriti ng'eno poliisi yeezobye n'abawagizi be abadde batayambadde masiki kyokka oluvannyuma epondose n'ebalika. Abasabye okumeegattako okuzimba Uganda empya nga basuubiza n'okubazimbira amakolero aganaalongoosa eby'obugagga eby'omu ttaka ebiri mu kitundu ekyo omuli zaabu n'ebirala. In Karamoja, which will employ only Karamojong young people so that the Karamojong may become rich. Amuriat obudde omuzibiddeko mu disitulikiti ya Yamudat. Ne General Gregory Mugisha Muntu wa ANT akumekereza okunoonya akalulu mu bitundu by'e Sebeyi nga bakira akasa abatuuze nga bajja okubakolera ku nsonga zaabwe ezibaluma. And we'll apply our minds to that because that's why we have a slogan which says people first and the new future, because you cannot build a new future unless everything that is done is around the person. Ebulambuli abasuubiza okukola ku kizibu ky'enkuba etwalanga amayumba gaabwe n'abasuubiza n'okubateerawo zissako bwe banayita okwekulaakulanya. They voluntarily move to the solution where they see benefit. Anes Chaze ne Stephen Bulega be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Yo kampuni etambuza ebyamaguzi eya African Queen ewadde bannayuganda ebirabo eby'enjawulo omubadde n'emmotoka nga bano beetaba mu kazannyo aka Big Stock and Win ak'omulundi ogwokubiri. Omukolo gw'okuwosa abawanguzi ebirabo eby'enjawulo ku ekitebe kya African Queen Namave nga abawanguzi bali beetamu mu kazannyo ku ntandikwa y'omwaka guno olw'obulwadde bwa COVID-19 kyazingamya ensi ng'ayefunye leero. Naye nga tukusanyusa naye tukoledde wamu ne bakasitoma bano be mulabye wano leero abatukkiririzaamu ebbanga lyonna
batugumiikiriza kuba bino bye tugabye wano twandibale twabigaba dda mu Gwokusatu. Richard Mugenyi mu ku bakitunzi ba kampuni nannyini emitendera egy'enjawulo abawanguzi bano bayita okusobola okuwangula ebirabo. Ategeeza nti ebirabo okuli emmotoka pikipiki 12 ne TV za flat screen 5 ze ziwanguddwa. Nebaza kampani ya East Africa Queen kubanga nzoma ku bawanguzi. Sanyu lingi okulaba nga mpangudde emmotoka mu African Queen. Moses Nkubuga akulira abakitunza nnyindo obulwadde bwa COVID-19 bwe bakozesa munasaba gavumenti ya kuno okwazizaako abasoboze ne bannamakolero. Twafuna obuzibu bwa COVID pandemic, revenue zaffe zaakosebwa ebitundu 6 ku kikumi. Naye ebbanga emyezi wegigenze giyitawo akatale okukosi kazeemu okuzuukuka okutuusa wano tulaba nti waliyo essuubi mu maaso gye tulaga. But we are confident that when all this is done, we shall be back in business. We are still operating. The fact that candidate classes went back to school, it is at the end of the day, it is a continuing business for us. Iyo kampuni ya Vision Group esimbidwa mu kampuni esinza okukola obulungi mwaka 2020 mpaka zaavunanyizibwa ku byensimbi. Omukolo gudde ku Shatontolo mu Kampala ng'akulira ebyensimbi mu Vision Group Pastor Augustine Tamuli awangudde engule eno. Nsiimiddwa okukola obulungi mu bitongole ebya gavumenti zensinze ebifebwa ekirabo kino kiba kiyamba bannannyini kampuni n'abakozi okusigaza emirimu n'abatuguze ebintu nabo bayambiddwa. Empaka zino eza Sefu Awards zibaawo buli mwaka zitabwamu amakampuni ga gavumenti agasinza okukola mu byensimbi. Twasalawo tubeke engeri gye tu recognizing ebintu bye bakola eby'omuwendo okumaking sure mu businesses zibeerawo ate ne zikola bulungi ate ne ziwangaala. Ebiseera ebisinga musanga ng'ekitongole bakimanyi naye ng'abantu abakola ebintu ebibeezaawo ekitongole ekyo tebabamanyi. Damba Tadewo Leonard Kasebe kusakidde eggulu eno lwa Okede TV. Olumbe lwe yali omugagga w'e Nateete Angelo Kasirye tuweereza lwabiziddwa olwaleero abantu ne bakubirizibwa okuleka ennyo omukululo. Omusika bamutereddeko maka ge agasangibwa Ekireka Bbira. Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala yabadde omugenyi omukulu mu kwabya olumbe lwe yali omugagga w'e Nateete Angelo Kasirye eyali owa kampuni ya Tuweereza ekola emigaati. Oluvannyuma ab'ekika ky'Embogo balaze omusika Rogers Sekajja ne lubuga we. Emmisa ekulembeddwamu Reverend Father Jude Mubiru etandise. Asabidde omugenzi wamu n'abasika. Abakristu naffe Bikira Maria ye maama waffe, ye maama w'Ekereziya, yatuweerereza. General Katumba Wamala awadde bamulekwa amagezi basobole okutwala ebyobugagga bya kitaabwe mu maaso. Mwewale okuyombera mu kkubo, bwabangawo ekibayombya kyonna mujje mukasolya mukole ki? Yombera. Okuyombera mu kkubo kitegeeza timuzze wali buli omu atandise okwasa ebyawaka. Omusika Sekajja asuubiza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Twongere kwefumiitirize tusalewo kiki ekyokuddako naye bwe tunaalowooza nti tugenda kukaalamuka tekigenda kukola. Ekiraamo ky'omugenzi kisomeddwa Kyaddondo Kasirye Bugeera Mulaakyo n'ategeeza ng'abamu ku bamulekwa bwe batakkaanya nakyo. Naye mu kiseera kino tulowooza nti tukitwale mu mateeka kubanga tolina ngeri gyojja kuddukanya bya bugagga bwa Kasirye okugyawo ng'ogenzi wa public trustee. Eggulo limu waasoosewo mise yakulembeddwamu Musennyoli Lawrence Semusu eyakubiriza bamulekwa okubeera abawulize. Ate namwe bakyala bange mugezeeko okugatta abaana basigale nga ba mu nnyumba emu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Minisita Muyinga alabudde abazadde okukuuma abaana abakomawo okuva ku masomero sabbiiti ejja. Njagala mweteeketeekera abaana baffe okukomawo